ojjo kine nnyanya nina be nawe nnyanya ku Sande bawa buwi bujulizi nawe ali eyo kutandika n'enteeka mu jangu n'emitwalo 10 Omusumba ye yuno munange atunda ennyaanya ez'omukisa ate nga bo ababulizi b'enjiri munange bakooye akamanyiiro. Waliwo wano eno omubulizi w'enjiri atabukidde abantu babadde abulira enjiri. Ngenda kuba mbibawa mu bujjuvu wano eno ku Maranke News. Naye nga gwe wenna tannaba subscribinga mukwano nsaba sooka subscribinge, liking eno video, sharinga, commenting, ateekako notification bell ako akadde wenteekayo videos obeere nga tozisubwa. Ba returning subscribers mbagala nnyo akensuso kyemukola kyakabinya baddiya era mbasaba temujjanga okwo bamikwano munange. Nga tuzeeko Kokuside eno waliwo ono omukyala mukulumu ngera mulaba omugomesi munange yabadde abuulira enjiri. Nga mumanyi ababulizi b'enjiri wano eno mu Uganda abasinga basanga okusoomoozebwa kw'amaanyi eri abantu be babeera babuulira enjiri nga babagamba twakoowa agenda biki tetwagala Yesu wo biki bingi nga mubimanyi mwe abasinga. Naye munange ye ono omubuulizi w'enjiri yabadde mulala nga wanjawulo temumumanyiira era ayinaawo ebigambo bye yazzeemu abo bonna ababadde bamusirisa. Yabagambye bagende basirise nnyoko tebasirisa ye. Kavidiyo kaakano kasooke nkabateereko nammwe mubeere nga mubyerabirako, then awo maaso tugenda kuba tukomawo n'ennyaanya ez'omukisa ezikola ebyamagero. Naye nga ko kavidiyo kaakano musooke mukalabe then tukomewo. Erinnya lya Mukama lyebazibwe, genda osirise nnyoko. Haleluya! Emboofa amatu teekamu ppamba. Haleluya! Amalaya abali ewasagala muli muti eyo. Agenda bateekamu Byebyo nno munnange awo nno we tutuuse enjiri tuli bakugiwulira lwa mpaka oba twagala oba tetwagala. Ababulizi b'enjiri nabo bakooye okubamanyiira, bakooye okubayisaamu amaaso, okubasirisanga buli kaseera. Naye nga tuzeeko Kokuside eno munnange waliwo ono omwami yeeyita musumba yavuddeyo ng'atunda ennyaanya ez'omukisa. Mbuno ennyaanya zikola ebyamagero era waliwo abaziguzeeko ne bazikozesa ne balaba ebyamagero bingi mu bulamu bwabwe. Oba olina omulwadde oba olina bizibu kigenda bugezi ogula ennyaanya ogenda kuba olaba ebyamagero mu bulamu bwo, endwadde zigenda kuba ziwona. Bannange abalokole ennaku zino eno batususseeko. Munnange Pastor Kakande emabegako eyo yatundako omuceere nga kilo agitunda emitwalo 5. Abantu ne boogera ebigambo bingi. Kati ono ow'ennyaanya munnange oba bo bagenda kwogera ki? Munnange ennyaanya zo za mitwalo 10 ojja na mitwalo gyo 10 nga weefunira omukisa, nga weefunira ebyamagero, ng'ogenda ng'olaba Mukama wakola ebyamagero mu bulamu bwo ng'ayita mu nnyaanya ez'omukisa munnange z'oba oguze okuva kw'ono omwami oba omusumba. So bamikwano ngenda kuba mbalekerako kavidiyo mubyerabireko era mubyewulirireko nga biva mu kamwa k'ono omwami. So bamikwano vidiyo yiino kambeere nga ngibalekerako naye nga mbeere bulungi. Mweraba. Bannayuganda mwenna nabaleetedde ennyaanya. Mulaba ekigenda mu maaso mu ggwanga ne ku social media. Mwalabye ekigenda mu maaso e Roma. Obutungulu, ennyaanya, emboga ze ziri wali mu Roma zonna ekibuga kyonna. Ekibuga kyonna kiri kulya nnyaanya. Abamu bagenze mu kuziika paapa bali mu kwekubisa ziserefi sanyu byokka. So nange mbaleetedde ennyaanya zino ez'omukisa zaalibwa ku ttaka ettukuvu ery'omukisa
era mpa mu musiri kunogayo ennyaanya zino ettukuvu. Bannayuganda tulina ettaka ettukuvu, so wano limu kutaka ettukuvu gyevo okujja ennyaanya zino. Abangi balikuwa obujulizi. Munnayuganda nkuyita yonna gy'oli okutandika n'olunaku olw'enkya olwokusatu ojja okina ennyaanya. Nina be nawa ennyaanya ku Sande bawa buwi bujulizi. Naawe ali eyo okutandika n'entoza jangu n'emitwalo 10 okime ennyaanya. Emitwalo 10 okine pakeji y'ennyaanya. Kyekikuluma kyekikutawaanya munda muli. Abasawo bakugamba ki? Kwata ennyaanya zino ozitwalire omulwadde emulago. Omulwadde olina gyali ku bitanda omutwalire ennyaanya, omusalire esaabire ennyaanya, oteekemu n'akatungulu nga mbisi omuwaalye. Bagenda baserula olunaku olw'enkya. Ongo omutwalidde ennyaanya agenda musula amaanyi, addemu amaanyi. Tolina musaayi, jangu otwale ennyaanya ez'omukisa awonyezebwe. Zimalayika eziwonya abafayiri asse ku nnyaanya zino. Amaanyi ag'obutonzi, amaanyi ag'okuwonya gali ku nnyaanya zino. Emitwalo 10 otwale ennyaanya. Oli wa mudaala otunda ebintu tebitambula, jangu otwale ku nnyaanya zino oziteeke mu mudaala gwo olabe bakasoma ogenda kusimbya layini. Omusajja yeekyanga jangu omutwalire ennyaanya osiike ennyaanya.